Mani berina lo sai no gamani. Ngene ba gamani mpulo wasi. Ngara kini. Mbona kifana inchifu. Ndio mfoko mwingine. Ndako. In a certain butcher, we got like 20 legs. Or 20 legs. So got him. We are not even the Misani, we are not refunding anything. That is it. Let them go and start afresh. Because even on that day, the easy local was empty. So now the people are just there waiting for stolen meat. Neba originating eyaleero. No tujja kimala encha. Encha kyetaaga ne mujja ne mukwata ne Sara sisi mbadde nsaba nga n'ebifaananyi byebbalwaze. Kaita tufunye nyama kati tujja kufuna bakwate. Ekintu ekizibu kibadde ennyama because we want to dispose it of. Yes. Enyama abantu olwaluli abasajja beekakira nabakema bafike ajja omusajja ku nte nga mukampuni kati leero Namukongo. nayo n'ente n'alonda yasayininga ku ttaka lyerimu the same chairman endagaano 3 tugende na misendo tukoze tukyawantokera sawa meka anti RCC ayiro tugamba abakulembeze ab'ekitundu bakiya LC boss LC3 omuntu agenda na bent LC3 n'akubira chairman omu n'amugamba leta gundi eyo ebbaluwa ali kutambuza engendo gye tufunye endala eri wano alwente eri gye tuli nayo wano tugifune n'akola ebbaluwa endala n'agireeta wali ku kwotagala kati chairman tumukute ali mukomera naye nga abadde akaaba ekintu kimu tumukubire ka RCC agenda kugenda RCC kikwaga Mafandi said we detain him. That is for you, these cattle they deal with the LCs. Olabye ebijambo biri awo. Olabye amajambo agali awo. Twatandika ebikwekweto ne UPDF ne sister agency mu Bugisu yonna ekyamazima obubbi bw'ebisolo badde bususse ng'abantu baffe abalunzi tebakyebaka kati kye twasalawo kwe kulaba nga tukolera ku mawulire intelligence radio okulaba nga tumalawo obubbi bw'ebisolo n'obumenyi bw'amateeka mu Bugisu region. Tiimu ya UPDF yazemu nekola ebikwekweto mu Bugisu region era twakutte ababbi be bakutte babakutte baliwo tulina ababbi nga 6 babakutte red handed n'ennyama n'ebigere by'ente bano we basanze n'ente enamba nzirugavu ebbaluwa eraga nti ente myufu ate njeru ebbaluwa ate yazze oluvannyuma ng'ate eraga nti nzirugavu naye ng'ate ero si mu buguzi teyabaddemu kiba kitegeeza bino byonna bimenyi by'amateeka
ffe kitugenda okukola kwe kubasindika mu kkooti babavunaane kibeere ekyokulabirako. Babbi n'ennyama n'ebigere by'ente n'ente twasanze abamu nga batambuza ente balina amabaluwa nga mwaka guwedde naye ng'ate batulaga nti ente baziguze mu mwezi guno. Twasanze n'abeerosi bakolagana n'abamenyi b'amateeka, buli we mukwata abamenyi b'amateeka n'ente enzibe n'embuzi ogenda okwekanga kuliko ekiwandiiko ky'erosi. Twamala dde okukola ebiragiro mu Mbale district ne Mbale city yonna okulaba nti abatunda ente wabeerewo foomu, twagidevelopinga wabeerewo foomu kojjuza gwagaba gwatunze n'agula n'oteekako ne kala n'oteekako n'abajulizi abaliwo erosi n'eryoka esayininga. Twalabula dde abeerosi okwewala okukola endagaano ku bisolo nga tebiri mu mateeka. Kino kikyamu, abamu bakola n'obutabo bw'exercise book nga ye bamuwasa ssente ze anyigako sitampu. Kati bano ababbi buli wagenda okubba ajjuzaamu bujjuza ddeeti. Wootunuulya ebbaluwa ze tulabe wano ezerosi, ente emu eraga njeru, ente gye twakute n'ababbi nzirugavu. Ate ogenda okumaliriza nti n'abantu baffe abakulembeze bali paati mu bubbi buno. Wetukwata ogenda okulaba ate abakulembeze abamu be bajja, ono mumute, ono mukole bwe muti, ono si mubbi. Batubuulire tubakwate kuba ekigendererwa gavumenti eyagala okuba n'ennyingiza mu maka. Abantu baffe abamu balunzi balimi, naye bwe tunaagayala ne tusirika abantu bagenda okulemesa abantu baffe okubaako kye bakola ennyingiza mu maka. Kigenda okumaliriza ng'obwavu bweyongedde kubanga oli we bamubbako ente ezo 5 yaguze embuzi ze eza PDM, yaguze ente emu mu kakadde asobole okulunda azaazise, afune amata, afune n'ennyingiza, abeere n'ebigimusa. Tugenda okumaliriza nga amaka ekigendererwa kyaffe ekya gavumenti ekya PDM okugoba obwavu mu maka ng'obwavu bujja kweyongera. So kino kigenda kubeera ebikolwa bikyagenda mu maaso. Buli bwe tukwata tugenda bavunaana paka mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako. Kino kiddayo eri DPP's office, fayiro we ziba zizze mukole okunoonyeza muteekemu ne minati ziri enkambwe, bano babeere ekyokulabirako. Tugenda mu kooti, ababbi b'ebisolo abamenyi b'amateeka babeera n'ebisi teri kubawa beyiro, babeereyo. Abantu basabe mujje muwe obujulizi, abantu bano babalumike babavunaane mu mbuga z'amateeka babeere ekyokulabirako. Wenyonga abakadde nammwe muve mu bubbi. Emyaka gye mulina mwasooka dda embeera ey'okunoonya ekibe kibayamba. Mugenda okumaliriza nga bibakema ne mutandika okubeera ababbi ab'olulango, muve mu kunywa ebiragalalagala. Abano abamenyi b'amateeka bakozesa ebiragalalagala ne babiyingiza ne mu baana bali ku luuti ng'abaana abato kuba abe bayinza okubayambako okulondoola. Twagenza okizuula bakozesa abatambuza ebigere, bakozesa ab'obugaali, bakozesa abapikipiki, bakozesa ab'emmotoka. Omumenyi w'amateeka so tusabira mwenna naddala abeerosi emboozi ey'okukola ebiwandiiko byonna nga temumaze kutuulanga executive eyo nkyamu. Emboozi ey'okukolanga obutabo buno n'okola ebbaluwa ng'oli afunye ekizibu gwe ne bakulagira nti genda omutaasi. Kati wano tulina omusajja weerosi wa myaka nga 75 naye wootunula ebbaluwa gye yawandiisa okujja anunula abamenyi b'amateeka kiba kiraga nti naye abadde mu bikolobero.